Right Honorable Joel Ssennyonyi, nze siri musanyufu gy'oli. Naye nga sinnakubuulira nsonga lwaki siri musanyufu gy'oli. Kansooke ntegeeze Dr. Hildaman Mazongoto Hillary Kiyaga ow'Emawokota nti bw'osanga ng'abaagalana abaawukanye manya nti nno wakyaliwo ekibagatta. Abaana abaali ab'omuffe b'owa ssente balumbagane Right Honorable Joel Ssennyonyi okumukonjera n'okumutemajjako, abaana abo baali ba muffe era muffe mukyalimu mikwano gyabwe. Omuntu yenna gw'osobola okuwa ssente agenda akonjera omulala, wallahi ya Mungu omuntu oyo aba talina mmizi. Kino nkiddamu. Bw'owanga omuntu ssente agenda akonjera omulala n'otasanga buzibu kukumukkirizisa, nakkiriza bukkiriza agenda akukolera omulimu, gwe ky'oba omubalirako nti omwana oyo abeera ayina emmizi, taakuweeyo. Olw'okuba nti muffe mukyali mu mikwano gyabwe, ate olw'okuba nti tebayimiridde ku mazima era emmizi ebalemerera okukuuma, ne bajja ne batubuulira ekyama ekyali ekyammwe eky'obwababiri. Miliyoni 3 ze wali liizinze ku baana abaali ab'omuffe, ng'ogenda oba okyayo batemajjeko Honorable Joel Ssennyonyi ebigambo, Right Honorable Joel Ssennyonyi ebigambo, batattane erinnya erya Right Honorable Joel Ssennyonyi. Gwe Hildaman gwe handola wa mpuuga ku social media, era ye gwe omuntu asaplayinga ssente ezirina okuyitanga ku social media nga ziva mu bampuuga. Naye kino nkikubuulira Hildaman, omusezi asera kiro, naye era emisana osanga eyabadde yeebase ng'akugamba nga gundi wa wali bwali omusezi, golowooza aba yamulabye ati. N'emize egikoleddwa mu nzikiza, Mukama asobola okugyerula ate ne gyeyolekera mu kitangaala. Gwe bw'oba olowooza nti ogenda kuzannya obuzannyo bwo buno obwa koodi n'obwekyana ekito, bw'oba olowooza nti blackmail egenda kusobola okusanyawo Right Honorable Joel Ssennyonyi, awo obeera olimbye Dr. Hildaman. Dr. Hildaman tewali ssente emala. Dr. Hildaman olubuto kyoto. Dr. Hildaman wakola ssente nnyingi mu Ameria kyambadde ng'omuyimbidde akayimba. Watambula naye mu campaigns za mirundi 2. Gattako ssente nnyingi ennyo ze wajja mu kisaawe ky'okuyimba, otegese concert, otegese eki, ofunye obulango wayinako n'okalango ka yali Pride Microfinance. Ezo zonna zaali ssente. N'olaba ng'era tekikumalidde, n'oyingira mu Parliament weeyongera okufuna ssente. Kye kikulowoozesa nti okukusenca tooyo ye ssente. Emyaka 2 gy'omaze ng'olaba ssente, ne ku ssaawa eno nga tonnakkuta ssente, ng'okyosobola okusaanyaawo abalwanirira Uganda naawe gye walimba ensi nti gy'olwanirira olw'essente. Hildaman ssente ziri kutuusa wabi. Hildaman teweetekako musaalaba. Hildaman teweetekako kalambe. Abantu bonna abatunyigiriza mu Uganda baliko akalambe. Saagala akalambe ako kakwetimbe Dr. Hildaman Mazongoto. Hildaman okyali mwana muto actually mu by'obukulembeze. Enjuba ye ebadde emeruka bumerusi. Saagala banjuba egudde basaanyeewo, kariya yo ng'ebadde emeruka bumerusi. Hildaman wali kyakwenyumirizamu, wali mwana muto naye afuluma ebigambo ebiwooma. Era abantu b'Emawokota ne bakwesiga, ne balaba omuvubuka omuto ng'ate eno generation y'abavubuka. Jjukira twabagamba nti bannanga abavubuka kye kiseera bazikadde baffe batutembeese naye balabika balemereddwa. Kye kiseera ffe tufuuke bakadde baabwe tutandike okubatembeeta. Abasajja abakulu ab'amataayi twabawa obuvunaanyizibwa bw'okutununula, naye oluvannyuma lw'emyaka egikunukkirizaana ne tulaba nti balemereddwa okutununula nga bakkocha abatuufu, kya buvunaanyizibwa ne tukyusaamu ku nteekateeka ya ttiimu. Ne tuyita bamusaayi muto nti muyingire, ba Cristiano Ronaldo bakaddi ne penalty obupenalty tebakyasobola ziteeba.
omuntu atakyasobola kuteeba penalty obeera tomusuubira nti akyasobola okunoonya emipiira agigabira abateeba oba ye kennyini agiteebe ne tuleeta abavubuka abato ne tuleeta amaanyi amato kyokka nte kya nnaku nnyo nti omuvubuka omuto akwasiddwa oluso asaanyeewo abavubuka abato n'essuubi lyabwe. Hiludamani Mazongoto nze wali mukwano gwange mu ebyo eby'endongo nakwagalanga nnyo era bwe wavaayo n'ogamba nti ojja nezijjukira ebigambo byo mu music wali toli musajja muwemuzi. Wali muvubuka muto omukwata mpola n'ogenda n'ofuna n'akaso n'osaayira omutwe enviiri n'ozijja kakyala enviiri wazijjako nga tetunnatuuka na mu biseera bya kampeyini weeteekerateekera wakati mu lugendo lwo olw'okweteekerateekera saagala wano wootuuse ng'osajja kudde ng'ofuuse ow'ekwenyumirizaamu naffe otuweerezeeko kubanga yo Uganda yakuwagira gwe toyina ky'ogibanja. Uganda ng'ensi essaawa eno yeebadde ekubanja era nga mu kaseera kano naffe twenyumiriza nti gwe twateekateeka agenda kutuweereza wabula gwe twateekateeka okutuweereza yalinga ali mu tusaanyaawo olunaku olwaleero. Hiludamani Mazongoto saagala ofaanane Dr. Apollo Milton Obote. Obote gye yava okujja okwekkata ku Buganda Abaganda ne bagoba owaabwe Ben Kiwanuka ne bagenda n'Obote ne bamuwa n'erinnya Bweti n'atuuka n'awamba mukama we teyakoma na kukyakumuwamba ne mu buwaŋŋanguse n'amuttirayo kawala ke bayita Nabbosa Ssebuggwawo. Eyo sitooli empanvu nnyo ke kaatwalira ebbaluwa Abangereza Dr. Apollo Milton Obote gye yawandiika nti ekizibu ekyo mukitukolereko. Kakati saagala tukwejjuse ng'Abaganda we bejjusa Obote mwanange. Hiludamani saagala tukwejjuse ng'Abaganda bwe bejjusa Obote kubanga ebiseera ebisinga ekigambo kale teyali baddeye ku muntu akulinako obwannannyini kikwata wadde nga mwe muga nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunyolo n'abagamba ti ebikolimo mukolimidde Museveni mumukolimidde naye gwe njagala weetekeko mu bigere bya Museveni nga gwe alina ssente z'alina nga gwe alina obuyinza bw'alina nga gwe alina influence gy'alina n'ofubutukamu omwana nga Muhoozi mwabaga nti ebikolimo tebikwata n'ofubutukamu omwana nga Muhoozi enjawulo eriwo nti buli omu ebikolimo bimukwatira ku levo ye. Gwosuubira nti ekikolimo ekikutte Museveni kirina mumutambuza ku street nga wunnuna ng'empuuna malungu nedda. Ebikolimo biringa bizibu, ebizibu bitulumbira mu levo zaffe kakati n'ebikolimo buli omu bimukwatira mu levo ye. Gojja kulowooza nti ono ye Museveni gwe mukolimidde emyaka n'emyaka nga tagenda nga tagewuka nga yabalemerawo oba nga kinga yeeyongera kubeera na mirembe. Naye musajja munnange lw'oliteekateeka abaana bo n'oteekerateekera abaana bo n'okola buli ekisoboka ku lw'abaana bo naye nga mu baana bo alimu nga professional asiiga mimwa gy'abakyala beautician emirimu gy'abaana abangu kyovola bamuwala wange ali e Uganda mwana wange ye yeetegedde bwe yaŋŋamba nti ayagala kusoma kyalaani n'enviiri namugamba n'abataasoma ebyo babikola. Kakati muwala wa Museveni asomedde mu international schools nga n'ebibiina ebimu abisomedde Bulaaya. She's just a beautician. Akuba abakyala make-up ateekako bukoowe-koowe ku maaso g'abakyala. Abakyala abakuba bisiriiza bino bi eye pencil ebikalaamu. Amanyi bulungi okumyumyula emimwa gy'omukyala era amanyi bulungi okusiba abagole oba okunyiriza abagole ku mikolo gyabwe. Naye ng'oyo yali badde omwana wa Museveni. Omulala ono mukazi wa Kamuntu yatuuka n'okulemererwa obufumbo. Obufumbo bwamulemerera so nga ate ekintu ekyali badde kisookerwako mu success y'omuntu ekitali kyakulafuubanira nnyo
bwali badde bufumbo omwana wa Museveni omulala n'obufumbo bwamulemerera Muhoozi anywa mwenge chupa ku chupa abeera mutamiivu essaawa 4 so omuntu yenna agamba nti ebikolimo tebikwata mwabakolimo obulungi mwalikolimidde Museveni ayinza obwatasobola kubuulira bulumi bw'alina ku baana be nangeri gye baamusala okusinziira ku kyabataddemu ne kye yali abasuubiramu ate gwe kitawe Hirudaman ate gwe kitawe nkuvuddeko naye ng'akasente kooli mu kuyisa mu baana basaanyeewo mukamaawo kuba oyo mukamaawo bakube propaganda mukamaawo njagala okukutegeeza Hirudaman buli kimu eno kitutuukako ng'era bwe nkugambye nti bw'olaba ng'abaagala nanga baawukanye wabeera lazima wakyaliwo ekibagatta era kitwale nti eno muffe abo abaana balinamu mikwano gyabwe ne baginyumizaako Hirudaman nza mpaddeyo 5 Hirudaman nza mpaddeyo 6 otambulira mu ssente ezo 5 6 n'obuna naye Hirudaman nkubuulirayo ekintu kimu muganda wange tokkiriza enjuba ezaagwa okubika eyo eri mu kumeruka obumerusi ate abaana ba Buganda mwejjeemu omuze guno ogw'okusiiga ekifaananyi nti Abaganda bali bankwe naye jjukira ekintu kimu Ssebirumbi bwe yali akwatibwa Obote yali amaze okuyitamu era Ssebirumbi teyawanikibwa n'Obote Kalabba Ssebirumbi yakwatibwa yekka era Ssebirumbi n'asaavinga yekka naye ng'emisango gyali mu kusaavinga yekka gyali ate tegikuumira ye mu buyinza gyali gikuumirawo Dr. Apollo Milton Obote naye Dr. Apollo Milton Obote we yafuna omukisa ogulinnyo ennyonyi teyadduka na Ssebirumbi abaana ba Buganda nina ensonga lwaki simala myezi giwere 4 oba 5 nga soogedde ku musajja gwe bayita Ssebirumbi gwe njagala mukozese ng'ekyokulabirako eky'abantu abasirwa abakozesebwa ng'obupiira ngenzeeko ku kyakapiira kyennyini kyenkoonyeeko akapiira ako kagali mpitawa agenda okukakozesa oba omukaba akakwasa bwegendereza kyokka bw'amaliriza emikolo gye n'emirimu gye akajjako tayagala nakatunuulira ne we kagudde tayagala kutunulawo Hirudaman saagala obeera akapiira akagenda okuwa abalala essanyu ng'ate ko kali mu kukozesebwa bukozesebwa kakozesebwe kamale kasiimibwe nti owange onkuumidde obulamu naye oluggyibwako kasuulibwa eri teryayagala nakutunulayo nga ne mu prosesi y'okkajjako bakajjako bakeenyinyimbwa n'abala bakwata tissues okkajjako kakati nkubuulidde be used naye waliwo akaseera ng'abakozesezza ate gwe tosobola bakozesa kujja kukununula mu bizibu ebimu by'oliba otubiddemu awo nawo nvudde omukama wange Joel Ssennyonyi Right Honorable nze siri musanyufu gy'oli sikoma bukyakomi butaba musanyu naye ndi munyiivu musijja kulimba mukama wange Right Honorable Joel Ssennyonyi embuga yaffe eno esaze emisango mingi nnyo emaze ebibamba bingi nnyo egonjodde ensonga nnyingi nnyo kyokka ate embuga yaffe nga yo tesaba mpaabi ow'ekitiibwa wayisizza mu mbuga yaffe amaaso sigenda kikwekerera ow'ekitiibwa wayisizza mu mbuga yaffe amaaso kubanga omusajja tubadde tumukutte jjukira yasooka n'agamba nuupu egenda kusaanawo ng'ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti ne kitabaawo omusajja tumusibye ku njegere omusajja tumulippye ejjiribwa ng'era abalala abazzenga bwe twemalikirako ng'ensonga eggwera mu mbuga yaffe naye wakati ng'embuga yaffe ekyakola omulimu gwayo yo ng'embuga yaffe n'ogiddukamu
n'ogenda mbu mu mbuga eza waggulu ezisooka n'embuga ezo baweerayo empaabi kyokka embuga ezo temuliimu mazima na buki na bwenkanya kyenkakasa nti naawe okimanyi nti abakulira embuga ezo era abalonda bassaabalamuzi b'embuga ezo ate be bamu ku bali emabega ewoono kibanga kigeze ntya kigeraageranye ku ki wali oloopeddeko omuntu gwe batumye okukuba nga yatumye akukubye nga bwe twali abato nojja maama nankyankubye naye ng'ate maama ye yalagidde nankya nti kubayeeko kati gwozza okukola ki okuloopera embuga ezo ze wagendamu tuzinyoomera kyekimu ku nsonga lwaki tulwana Uganda teriimu nfuga y'amateeka Uganda mumwavu tasinga musango Uganda abalamuzi bali ekyojja mimiro Uganda tebatambulira mu kunoonya actually tebasala misango miki mituufu n'olaba ng'eyo embuga esinga ey'abayeeko embuga esinga ey'abalumbuye embuga esinga ey'abasiimwe embuga esinga ey'abakisekka embuga esinga ey'aba PTA embuga esinga ey'aba aptop embuga yaffe eno eyinza okuba enyoomebwa era eyinza okuba terabika ng'ey'amaanyi era ey'omuzinzi kyokka ng'ate y'embuga esinza okumala embeteza wano n'emigozobano y'embuga y'emu esinza okuggyawo obukuubagano embuga esala emisango ewatali yadde okugiwa empaabi embuga gye batagulirira embuga etalya nguzi embuga gye batatuma wabula ng'embuga yaffe esensinga busensinziddenja n'egamba nti aa ogwaffe gwakutereeza kitundu akyala embuga yaffe eringa nga Red Cross embuga yaffe eringa nga Red Cross ereeta obuyambi mu kaseera ak'obuzibu kyokka ng'ate togisasulidde yadde lwataano since it was a propaganda all of us we know that it was a propaganda it's a propaganda because tumanyise ennyonyi gwe tulina era y'ensonga lwaki gwe twekeka twamulabuukirirawo ne tumugamba ogirodde ebbali tugira tukunoonyerezaako oba tugira tukubuulirizaako kakati okuva lwe kiri nti oyo propaganda mukama wange Right Honorable Joel Ssennyonyi ezo ensonga tuzimalanga wayisizza mu mbuga yaffe Olugaayo sigenda ekyo tukukyekwekerera wayisizza mu mbuga yaffe Olugaayo tukubye akantu kaffe tukamaze okukasuula akantu okawadde obulamu kati kajejembukira kweyembeera kuba kakimanyi oba okakutte kasiko walinga kubako kabeera mu mawulire oba tokakutte kati ate olina okunnyonnyola lwaki tewakakutte kubanga kajja mulaba bantya mu bufunze Right Honorable omufu waffe gwamukubye empiso Right Honorable mukama wange omufu waffe gwamukubye empiso omufu waffe gwamujje mu ssanda omufu waffe gwamukomezzaawo engulu kitegeeza effort yaffe mu kumukba mu kumulwanyisa n'okujaabulula propaganda ye bulijjo gwakola aba afudde ettogge kubanga walabye ng'ensonga ezitususse si mu bubi temumpalalira abalabi si mu bubi naye walabye ng'ensonga ezitususse ezo kooti zizo ze kooti zezimu kitwajja omusango gw'ebyokulonda kubanga teziriimu mazima na bwenkanya kutwalayo otyo ogugwo ku muntu gwe tumanyi nti propagandist ng'ate n'abamutuma bennyini be balonda abalamuzi aba kooti first of almost oli yalayira nti ngenda kusaanyawo national unity platform weapon gy'ayina okusaanyawo national unity platform mumwagwe golooza ffe tetugirina oyasama n'enjasama
azini omuntu ayasama nenjasama oba njasama omuntu omulala nayasama nkutunuzaamu guno omumwa gwange mundu yange ey'omumwa nojjayo kano ka pistoko nga nze ndeseze kaliba ziruwandula manda ensonga yaffe ezo ensonga tuzimalanga ezo mukama wange oli yagamba ngenda kusaanyawo national unity platform golooza national unity platform miti olowooza national unity platform bizimbe olowooza ali agendamu kujja kukubaawo bbomu ekavule bw'ayogera national unity platform ategeeza gwe ategeeza Kyagulanyi ategeeza empagi ezikola national unity platform era bwe yavaayo ne propaganda ne tumanya atandise omulimu ne tumuyisa bubi era gye buvuddeko nga nakamuyisa obubi najja n'abawabula mmwe baayagala okusaanyawo era bawaayiriza buli lunaku nti bwe mutaagobe yeekolera bwe mutaagobe Lumbuye bwe mutaagobe Ssewungu bwe mutaagobe Asiimwe ekibiina kyammwe kigudde ayagala okukuba ye yajja n'akuwa amagezi ago mu bufunze nti ffe ababadde omuziziko ku propaganda yenna gwakasukira ekibiina kya national unity platform kubanga yeffe ate abambadde ddiba eri mufaanana akozesa mumwa tukozesa mumwa kakati ensi yonna yali ekitegedde nti ono yeeweza okusaanyawo national unity platform kyokka nga akozesa mumwa mu bufunze agenda kugikonjera n'abakulembeze baayo eyo ensonga ffe twali tugitegedde era nga tutandise okukola omulimu ne twanafuwamu ensonga bwe wagikwata n'ogijja mu mbuga yaffe n'ozitwala mu mbuga endala ate zitutakkiririzaamu naawe z'otakkiririzaamu embuga yaffe mu bufunze mukama wange with all due respect wagiyisaamu olugaayo mukama wange tuli mu olugendo omuli okufa olugendo olutujjisizzaako ebitiibwa byaffe kyokka nga tulina abaana ne batuyita abasiyasi abalala bafudde nga n'abala bangi bakyafa nga naye mwoli kuba kyasobola okuba nga be bagenda okuddako okufa ate munnange olwo olusitula enkoko enkapa bwe lulaba ku nkoko ensava luyinza okugireka kati olugendo lwe tulimu lwakuwaayirizibwa lwakukonjerwa lwakuttibwa lwakutujjako bitiibwa byaffe n'obutonde bwaffe ng'abasajja n'obulamu bwaffe n'eddembe lyaffe buli ebirulimu tebikukanganga because tulina eŋŋombe gamba nti we are fighting a dictator. Then if we are fighting a dictator, do you know how dictatorship operates? That is the way dictatorship operates. Hitler yaina minister mulambanga wa propaganda. Museveni tagenda kutongoza minister wa propaganda. Na yata kukuoneddewo indicator number. Nti n'omuwemuzi amufudde advisor we. Ekitegeeza nti ebivumo okukonjerwa okuwaayira n'okukakkanyizibwa bingi nnyo bigenda kutulumba era bigenda kutwetalirirako naye nandirowoozezza nti ekyamba ekisala kiweesebwa okuva mu muliro omukambwe. Wano essaawa eno tweteekerateekera okugenda mu buyinza naye tuli mu ssasa. Wakati mu kuba mu ssasa omuliro mungi oguli mu kutuwagala oba oguli mu kutukola naye gye gukoma okwaka gye gugenda okutufuula ab'enjawulo mu bukulembeze bwaffe kubanga mu bimu ku bye tulwanyisa ekyo kyennyini ddiini kyakola it is part of kyetukola kyetulwanyisa. That's why nkugambye this is the way dictatorship operate. Kati bwe tuba tulwanyisa dictator bino bye tuli mu kulwanyisa kireza tebisobola kuggwaawo nga Uganda ng'ensi
tennatereera n'ensaba abakulembeze baffe kooti eno embuga eno temugibuusa maaso. Kiba kizibu omusango ogulemye mu mbuga eno nolowooza nti gugenda kuggwera mpanga. Gye balira enguzi, gye bagaba obusente, gye batasala mazima ate nga bye bimu ku bye tulwanyisa. Eno embuga etaawuluza embeteza nnyingi nnyo, ekutte ebikompola bingi nnyo ebyolekera ekibiina. Naye lwaki nze siri musanyufu ti omulwadde waffe wamukubye empiso? Omuntu omunafu era nkibagamba nnyo, ffenaffe tufuna okusoomoozebwa. Nze bavuma nze ku TikTok eyo waliwo na buli vidiyo oli gy'ateekayo ng'afunye akafaananyi kange nga neereza ebikyanga njogera. Ekyo nakyo kivumo. Banvumye okufaanana enkima, banvumye eki. Naye nze bwe nnyanikula omuntu either tuli mu buzito bwe bumu oba tugezaako okubeera mu buzito bwe bumu, oba nga nsingira wala ng'aliko waggulu wange. Kakati nze sisobola kwanikula mwana wa TikTok nti emmese evumye yeekolera obubi, nti gundi akoze bw'ati. Waliwo neyateekawo ssebe embeera yeekolera amasiikiini, talina ngoye mu musondere ow'ebitaano, naye ndyoka nkulabira zinusu 100 ze baasindikanga ye ng'alowooza nvuma. Nagenda okunzika nga nkuŋŋaanyizzaamu ogumu 2 ne nguweereza ab'e Kampala ne balya. Kati sometimes ebizibu ebisinga tetubimiriranga eddagala. Ekyo kintu nkyogera nnyo. Wabaawo eddagala lyalyo ate gwe lyotasobola kulaba. Y'ensonga lwaki waliwo obubenje bw'osimattuka without your knowledge. Katonda abukusimattudde ne bajjajjaabo ng'abukusimattudde. Nti kitegeeza ebizibu ebimu si ggwe alina okubyeŋŋanga. Gwe oli diplomat, oli ku nsonga nnene nnyo. Tuyinza kukulaba ng'okkakkanye ate oyingidde mu mirimu gy'aba yeekolera. Nti gwe ogyekwatiremu bo balemereddwa nga bwe baalemwani era nga bwe baalemererwani. Ensonga ezimu ziba ntono tuzimala. N'ezo z'olabanga ennene ekizibu ne kijja oli n'alumba. Labira ku mukamawo Kyagulanyi. Ye Kyagulanyi bameka abaakamulumba, bameka abaakamuwaayiriza, bameka abaakamukonjera. Focus. Kubanga ye akimanyi nti mu lugendo wabeerawo obuboggola naye si buli kamu nti ogenda kukutamu okakwatira ejjinja olikakasukire. Obumu buba bwakutudistractinga. Gw'olina ky'otalabye kye baakuteze. Kooti ezitaliimu mateeka ate gy'otutte emisango. Kyokka ng'era bw'otamukwata yatidde. Mulaba kye nabagamba nti reaction yo mwe muli amaanyi g'ono wante essaawa eyo eno. Reaction yo mwe muli amaanyi ag'ono wante. Mbasaba ekintu kimu nga sibeekwekeredde, sigenda sugarcoatinga ekooti eno mugiwa ekitiibwa. Tebagiroopera, tebagiwa mpaabi, wabula ye etunula butunuzi nga waliwo ogw'okusala. Nejja neegusala era neegumaliza misango emeka gye tumaliriza. Misango emeka gye tumaliriza. Muwe kooti eno ekitiibwa. Bakama baffe kooti eno esobolera ddala bulungi okumala ebibamba, kubanga abatuula mu kooti eno twasooka ne twerangira nti ffe wano tuli bajjwa. Tumala biki? Bibamba. Mukama wange obwo busonga butono nnyo tusobola okubumalirizanga. Secondary, omwana oyo ng'ovudde mu field eno ey'ebyobufuzi alina ba bizinensi maani battidde bizinensi zaabwe. Akubye amasomero g'abantu nti mulimu ebisiyaga. Akubye bizinensi z'abantu ne kampuni z'abantu ennene. Bantu bangi abaddayo ku zero olw'omwana oyo.
bantu bangi abaavuwaziddwa olw'omwana oyo to the extent nti waliwo ne family etaakuna bwenkanya mu nfa y'omwana waabwe. Omwana oyo adamejinza abantu bangi nga baalinda bulinzi kaseera katuufu bamunyige. Omuntu ng'oyo bw'akwesoosa nkoto omwanikulanga kubanga nze mba ndaba mulamba ogutambula. Bino ebyobufuzi tubikola by the way. Noyogera ku kino, noyogera ku kiri, noyogera ku kino. But waliwuliddeko akamaka yeekolera nkafuluma mu statement ekuba bizinensi y'omuntu. Waliwuliddeko yeekolera nti akuba omuntu ssekinnomu. Golooza ebigenda mu maaso mu ggwanga ebisinga tetubiraba. Mbusuuna Ben Mary Nambwayo. Simanya ni simanya. Tubiraba ebisinga naye tumanya biri tupasono. Twagala tubeere n'omulabe waffe amanyikiddwa. Nga ne bw'ofa yeekolera bagamba nti ani akoze eki? Ani amusse? Twagala abo oyo basuulidde bizinensi zaabwe. Oyo gwe yattira omwana waabwe yali muganzi we. Oyo bafudde abaavu abaddayo wansi nga n'abaana baabwe tebakyasoma. Kyonna kye bamukolako ate bakiteeke ku ffe. Omulambo ng'ogwo ogutambula togwekiikanga. Kyekyo kye nagamba oyo Bebe Cool. Ne nga Bebe Cool neewerera. Nze ebyanzija mu Uganda byali birala nnyo kuba nanoonyezebwa ekiro kiramba. N'olunaku lwe nava mu Uganda ng'omuntu omu yakuba amasasi mu magulu Kavuma Jamshid. Onneeteekako, onneerippako, onneegonnomeka. Saagala obeere ku lisiti y'aba suspecting nga nfudde. Nze omulabe wange Museveni na Muhoozi sina mulala. Nze omulabe wange Museveni na Muhoozi sirina mulala. Kubanga nali muwonya akabiga akava mu kunneewerera kuba nze siri mwana wa maama ne taata. Nze sirina bazadde. Sirina maama, sirina taata, kyokka nina bamaama ate nina ne bataata. Sikyali muntu wa famire yange. Neesonyiwa ndeka kubanga ojja na kunneesanga nga ne mu gavumenti mulimu abange. Ojja na kunneesanga mu ba generals mulimu abange gwe ate naalitegedde ntya nti ekiro ekyo bakuyiribya baba bafuluma. Tasobola kujjawo gavumenti nga munda temuli babo. Goyinza okuloosa nti oyina amaanyi, oyina bamuhoozi, oyina baani, naye nga yeekolera lwalifa. Waliwo jeno ate gwoyinza okwanikula. Waliwo jeno oyo abadde anjagalira ddala. Waliwo abaluma mu gavumenti omwo nga tebasobola yadde okutwenganga yadde otukubirako nti weebali kuweereza. Naye ogenda owuyo jeno gundi yakwogedde omwana oyo atuyambye nnyo ffe Abaganda abali mu magye. Yogereddeko kubanga abadde batusosola. Ffe Abasoga abali mu magye atuyambyeko. Ffe Abeegindi abali mu magye atuyambyeko. Mukwano nze tonneepikira. Nkiddamu na buli muntu yenna nneepikira jamu. Ojja kundabira wano ka screen ko. Ojja kundabanga kayeekolya itongo akayina essaati ebbiri. Naye mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo. Ojja kuttisa abaana bo. Ate nze jjukira bw'onkolako obulabe n'abaana bo babeera babunkozeeko. Ekyo nakibagamba. Nze tewali muntu atanjagala n'oŋŋamba nti ate ayagala abaana bange. Nze era nze bwe nali nvubuka nga nzadde omwana wange nga maama w'omwana wange bw'aba ne gwatakolagana naye ku muzigo nga abaana bange tebaddayo. Abaana bange tebakola ki? Tebaddayo. Lwansonga teri atakwagala ayinza kwagala mwanawo. Kakati nkubuulira omuntu yenna neeyita, omuntu yenna neepikira. Warren speed control mbuzi lwefa. Warren ojja kufiira bwere. Waliwo abantu abatwagalira ddala abaakowadda system ate nga nabe mundu bazirina. Nze yeekolera itongwa mukama wange Sebo Right Honorable Rope Joyo Ssenyonyi wensimattuse nsabye onsonyiwe. Naye enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa. Tewali weeri ajja kujja kubuulire biyamba. Yajja kujja kubuulira bikujjuza kuba akwagala mu nsobi. Nze yeekolera itongwa.